Omukulembeze w'eggwanga John Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye ekibinja ky'abannamagye 300 abaweebwa eddimu ly'okutambuza enteekateeka ya NADS eyali efuuse ekisekererwa. Museveni afunye olubaawo n'akwata n'ekikalaamu olwo n'atandika okusomesa abajaasi ku ngeri gye basobola okukolamu emirimu gy'eggwanga. Okusinziira ku President Museveni, ensimbi z'eggwanga nnyingi zibulidde mu NADS nga teziyamba abalimi okuggyako okuliibwa abakungu mu NADS bennyini. Now, the trick was, there's what Banyangole call entanda. When you pack lunch for the child, I think in law it's called peke. General Salim Saleh nga yadumira olutabaalo luno ategeeza nga Uganda bw'erina omukisa kubanga yeetooloddwa obutale okuva mawanga agatulinaanye nga kino kigenda kugikola bulungi. Era wano wagambidde nti singa Uganda eyongera omutindo ku birime byayo abalimi bajja kuganyulwa nnyo. The Kenyan government who consumes a lot of our maize, the Sudanese government which consumes a lot of our maize based on international prices. Then I think all these issues that these people are talking about would be dealt with. Government yayimiriza enkola ya NADS y'abantu aba bulijjo n'egikwasa bannamagye oluvannyuma lw'obubbi okweyongera mu nteekateeka eno ng'abalimi bangi baali bakaaba.